kakadde kalamirira essaawa zino tulinawo Rio Star ogenda kuba awogerako eri abantu basawo ne banyabo amanya n'eddoboozi Rio Star Uganda era nga ndi wano ku show ya mukama wange abalala mwita DJ Shiu naye nze biyita mukama wange kubanga ye yasooka okunteeka ku stage ne mu kamera n'anfuna n'omukisa okuba ku show eyakola DJ Shiu buli lwa mukaaga alina omutima omuzadde kyobola nawulidde show yaffe eno nga sijja beerayo waka nga ntudde kangende mbeerewo ku show ya mukama wange webala ennyo obulaba omutima omuzadde ogwekisa nza mukama wange gyosinga okwagala ate nsaba tujjuze n'abalala bafike olunaku olw'essande webala ennyo Video Junior mwebala ennyo mwenna abeerekereza ebintu gyammwe nimujano olwa mukama waffe ayogerako ebyeggwanga Video Junior omugenyi omukulu muleete mu ddiiro. Yes, onye ebiseera ebisinga mbagamba bwetuba twelegedde katerakola akamukwano ate nga n'omusajja bwe tutudde naye wano olwaliiro era tukimanyi muntu wa muhabbat si bwe kiri kalinamu omukisa asobola okubaako byayogera gye muli weewaawo bigenda kubeera bigambo bitonotono kuba musajja si wa bigambo bingi ate namwe temumwesibaako nnyo mubuuza biteetaagisa olunaku alina olunaku lumu lwayagala okwogerako ebyafaayo bye omulinde kuzikula twogere naye essaawa gino alina ebigambo bitono ngera bwatera okwogera eri abakyala nga kati bwagenda ekikola ki bwagenda ekikola banaye temumunyiga ekami mwebale kujja mwenna olunaku lwa Sunday the Mega Shomatic Experience eno show nabagambye nti biralamu era basinga bajja birala kuwola ndowooza kyenjawulo kyeyina nti erina competition z'aba DJ abagenda okompetinga abagenda okuwangula laptops abagenda okuwangula hard drives mulimu n'okugabe ebirabo okuva mu katwe kolo Japan katwe bagenda gaba fridge bagabe mobile show ina bagenda gaba ebirabo byabwe so eno show nakyabimu kuba DJ bajo abatandika batali bakabi nnyo bafune entandikwa kyekyo kino kikoze naye nga twe climax lunaku lwa Sunday mubinza bindumba nabo bona mujja balaba ekyenjawulo ekirimu nti biralamu ekyo nkibaddamu nti biralamu ku luno setup egenda kuba yanjawulo nnyo abaana banga Superman naye nga biralamu nekiza okubagamba nti yakwebaza Jose Entertainment okuba nti yaneegaseeko okukiza mu brand yange okuba ntupataniga okukola ki okukola show yange ya Mega Shomatic Experience nakimugamba ate mutini nabirala ndaga nti okola ki ewanulaba abuli kabulaza ono kabulaza wakukido ndowooza ekintu ekyo nkiwulidde nensigambe nabaze conference ne batajja kitegere bwana bali mukubeera amasinjazo naga busy obudde bwakoze eki nze nkolera kutema nabasoose wansi bekiri munsanzeewo naye ekyabayimbe kunzi sinze kirimudda kukyamambeera mu industry eno nabagenda tandikira kamiliyoni paka kukyapira egudo abagenda oyimba so wekibuuzo ekirala misana kubanga mutiki balinazanya misana naku lwa Sunday lwa kucaka after amu ojja kuba waguddwawo badijja komishoni zinatandika misana otandika saa 8 okuyingira mitwalo 2 VIP mitwalo 5 tulina emmeeza mitwalo 5 tulina emmeeza miliyoni 1 ne miliyoni 2 eyabakabejja emiliyoni 2 zirimu yendera kukozesa okunyiga olufuna okunyiga. Okay, about the tables, table ya milioni 2 egenda kwawukana ku table ya milioni 1 ne ku table ya mitwalo 5 ne VIP single head mitwalo 5 ne ordinary ticket ya mitwalo 2. Kati ku table ya milioni 2 kujirako a bottle 1 liter ne kujirako mixers ne kujirako platter.
Then table ya milioni emu kujako a drink 750 ml ne mixers. Then table ya mitwala 5 kujako soft drinks zokka. Then tuna the single entry of 50,000 and then the 20,000. Chigenda wa DJ Shield kuba ensure ya DJ naye platform wana sawa DJ bana batubera chichiziru chi ayina sala tebasaba de kujjo de wa kutte tebagala mutege Ishaba DJ sinawe naise establita awena agalo kujabula chi kubanze abantu benyambye si abakunziriza nyambo yabo muki koleza nula kolezo mula na kolezo mula wali komiyo problem nesigala mkolaki neyongera kubanga show yange nabagami naleke pakazala DJ abagala kujja bati kwanza tukumira bagaza bwere hatwe za bwere zitambule nyuma bwana ngo bali tuna kutomo tena hatwe binga bosa amzara wazo tena chakula chi chakula na muziki wa mama mkubwa madije mulungi nyana tena kipimira neka kupima iko zaka tunokoputinza katono kaso okwongerako enjawulo ezingi dija uyana jatajira ndo mandikuba buli jonji kuba ejeje ndo nabonzusa obuziza ki niwe DJ no osobola okwetunga ekintu DJ bantu bangi bekulidde sente nyingi nemwenyiza omukunkumula muziza munzire munyiza niwe DJ Yenedda. Ndongo. Yenedda. Mwanzo nyotuka leti nenga ndiwa mukisoko begattako tulwa muganda wange DJ Shield nze ndi omu kubayambyeko mu lugendo lwange okutuuka wano wendi y'omuntu omu kubanzikirizaamu. DJ Shield ye DJ atalyangako ku ssente zange ate ng'emirimu gyange agikola ate nga si mu bubi twakwatagana nga baluganda. I'm proud of you bro, ate since olimba otuuse wano woli boy ebyadala you're inspiring, you inspired and you're still inspiring. That's why we are with you. Era tuli wano ku Climax bwe tubeerewo ffenna tuwagire the number 1 DJ Shield. Okusiwa wali ne FBM jamaa lutogo ya Vodafone. Thank you so much. All right, so to our name. Kashanga yetu. Nedda baba. Mbona mutasula n'abasajja. My name is DJ. Volume? I'm a she. Ali under DJ Shield. This time around we're going to take our Ande kwa Mpokele TV ngenda kubuuza Nina Rose abole bamutandika endongo mufuna obuzibu bwa DJ bano akugamba wadukoze kino sigenda kuyisaawo kyanjawulo kiki DJ Shield kyera kukolede kyotasobola kwerabira byonna yabikolera tantegana mukozi watu tansabanga ku ssente kikulu nti ekyenjawulo ze kyenda ku ssente zesinze buli kimu kya ssente mu industry yaffe tutuuse time naffe abayimbi abatandika nga tulowooza oba tulina ssente tezisobola kufuna muntu akubeerawo nze muva we natandika okuyimba oli mmekete Shield simuwangako wadde nakikumi tizanya oluyimba lwange naye nga tebagamba nti azizanya everywhere he goes. Mpeshi watu mpeshi mwangadiji nani kuboza mpeshi mwangadiji kani kwegombesa siri mu kuyomba nabuzabuza kwegombesa kuwakitiibwa naye kuyibuza yes kwegombesa nganze yes eko muntu nolaba nti nabyo byagala okunjikako nga DJ
oli munamawulire siweki banamawulire tekukyuse ate muyimbi kyokola nkugambye nze zifaaniza wano bwendaba edda badiji babanga mitwalo esatu ndowooza ogenga mukitundu wazinagulako n'akasanvu naye balinawo dj sente zafuna zanjawulo just zisinga n'omuyimbi ate balinawo just dj enkwata ya sente ye yematalinga naye abadiji bakoleza sente balinawo obwa dj buno buzimba enju obwa dj buwasa omukazi obwa dj buweerera abaana obwa dj buzimba mu kyalo obwa dj is a business obwa business yetu era nti ng'omikisinga byuma nekyawukana muntu mulala yenna nekano akyekigamba nenyonyi muri ng'oyingira maweegaayo Sure.